Yes. Engano wesemba ne okono na chikata chicha. Engano nanti jukire engano evamu buli kimu, evamu chapati, evamu amandazi, evamu buli kintu ekyetaagisa. So okwonoona okulemererwa nyonoona okusemba nkopa. Congratulations tugenda ddala mu show. First of all, twagala okumanya njagala okumanya olunaku olwaleero settings first of all soko tuyiseemu. Mukama mulungi atukumye nga tukyali balamu. Nagenda okutuusa ku lunaku kuba ndwesunze nnyo ate kimanyi n'abawagizi bange balwesunze. So buli kimu tukitegese bulungi. Engombo gyenfunyewo wano eno gitandikidde wano ku press conference naye ate ng'esinzidde ku biki byenzize mbala. We are going big and better. Okay. Chechigendererwa. Fika oli omu ku bayimbi olunaku olwaleero be tugamba abasinze okutalika nti musetinze history nti olunaku olwaleero event yo oba live in city King Kong live in city zizimu ku event ezigenda okuggalawo olugogo egenda mu renovation. Kigenda tegeeza ki era okoze bukubirire ekyokubeera nga record ogisettinga Bahai. Ekintu ekyo bakiŋŋamba actually nayo yemu ku nsonga lwaki show yange nebaddewo mu January because namanya nti after January there is not going to be Lugogo egenda kugenda mu renovation. So neŋŋamba nina okubeera Lugogo n'abawagizi bange balina okulabako ku show yange Lugogo yeshye egenda okusembayo okubeerawo Lugogo bagiggale egende mu renovation. Kigenda kubeera massive era ntegese nnyo bigenda kuba birala. Tetubala nnyo sofa game ebbanga lyogimazeemu tuwadde concerts ezitali nnyingi nnyo olina records zosettinga. Njagala okumanya the packaging of Sheno bintu ki ebintu byagenda okugamba nti this is an X factor about big live in the city. Bigger and better. Big and better. Yeah. Okay. Okusinziira ku zezibaddewo nga bw'okibuuzizza egenda kuba bigger and better. Omuntu ayinza briefly kitegeeza kinene byesobola kunnyonnyola nti oba twakutte kino tukwata kino bati kino genda mu mutwe gw'omuntu. Okay. Nga Fameica omuvubuka asobodde okulabika nti you have entered a global scene market and you're setting the bar high. Njagala okumanya mbeera gy'otaddewo eno do we have international acts bogamba nti bano abayimbi betugenda okulabika nti tufuna all over maybe Africa oba worldwide. Ekira kiggwa wali eri mu bigger and better. So maybe sagala nnyo kujjula buli kimu omuntu aleme kujja ng'amanyi buli kimu ekigenda okubeerayo naye kyabamanya nti show ze mbadde nga nkola this is bigger and better then mu buli kimu mu nteekateeka mu bayimbi abagenda okujja mu stage mu nnyambala mu venue mu everything. Weekend gyoliko weekend is somehow tight wogitunuuliramu tulinako events nyingi okuli ezzeekubagana ne David Utalo. Njagala okumanya gwe ng'omuntu Fameica naddala tuli mu January bagamba January erimu paka ekoma mu August erimu omwaka kumbi mulamba ng'omuntu oyinza okugamba nti totidde mu byokutya byo bye nasooka okuvaako kubanga omuntu atya tatuuka wentuuse. So munze temulimu kutya nze ndi Mafia ngenda n'olimba baluyita talafia sitya kubanga ndi Mafia. So kyonna kyekirize numba bulungi era kankose omukisa guno eno okuyisaawo ne ku event z'abalala pisaawo show ya David muganda wange David Lutalo yeddako enkeera ngisaawo mu bulungi obw'ekitalo kuba singa tebadde bulungi sandijjogeddeko nandibadde njogera ku yange yokka. Ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire David Lutalo Serena Hotel. Olwaleero ogamba nti ogenda kubeera ogiyisizaawo mu bulungi ng'omwendo osinga muganda wo tuyinza okusuubira one time ne tugamba nti okukola olunaku olwa 27 tinaawe olinnya ku stage ya Lutalo. Nina gye ngenda okubeera nga 27 ngenda kubeera Fotopoto sijja kibasuubiza ekyo then nga 28 ngenda kubeera Mitiana. Okay. With Fameica ng'omuntu the brand you have built for over this time kimanyi ngawo bikola byo spearhead abaana okozewo ekyokulabika nti ointroducinga abaana tulabe Nigeria abasajja bendo osinga abaana abavubuka bannaabo abato we know very well olina b'oteekako omukono naye essaawa zino sofa baana kibootaddewo oba b'ogamba nti these are the people bwengamba nti be bano beetadde ku simu okusharinga platform.
kyakola nnyo okutuuka ku level eyo naye nina muganda gwekola ne bamuyita mu Zero Kids. Inshallah, I think I've not been in this industry for so long. Yeah, naye nkola okutuuka ku level nange okuvaako ne benyamba era nina bangi benyamba oluusi besaagala na kuyisa mu kamera. Okay, so pikinga gwe gyova ekawempe ebintu bigize bigira nabaye bakutwala kanti ndigwa ku internet n'ogamba toli member of parliament olunaku olwaleero kawempe back ewaka ng'ewaka talenti z'ekawempe etafaali okozotya Fameica kubanga bagamba mwewanengule mwabatwala ebitone by'e Uganda era ne kawempe tujja okusokera ddala nze gyenva so already omuzannyo gw'ekawempe mangutadde ku map inshallah we naba nfunye obusobozi era nja kubaako n'ekintu nsuubira nti siri musajja ali selfish siri musajja mubi naye nange nkyerwanako mwana tonaba bulungi. Okay, so as far as the entertainment industry is concerned olunaku lwaleero bagenda kubawa the home of arts Uganda twalabye nti ebiseera ebisinga olunaku olwaleero jam session yayimiridde. Let's talk about the whole saga okubeera nga abayimbi olunaku olwaleero mugambibwa bagenda n'okulabika nti waliwo ekigambo okuyimiriza sente babadde bagenda okubawa mwe ng'abayimbi evidiyo nze tuze twogerangako buli ekyane byesente kansooke nze nwane ku byange ndi mukwekolako nganze ndi mukunoonya ndi mukukola kivulu nganze ndi mukozi sigenda kutunulira sente zonna zijja kumpeebwa buweebwa ndi mukukola tujja tandikirawo. Okay, so ng'omusiraamu omwana omuyisiraamu olunaku olwaleero obusiraamu tubumanyi bulungi butukubiri ebiseera ebisinga bukontana n'endongo gwe ng'omuntu okusaidi y'abayisiraamu bannaffe obagamba ki nga ogenda mu konsati eyo olunaku olwaleero kubanga bo bayinza okuyita alaamu nti omwana byakola tetubitegeera mbagamba nti ze sikontana na ndongo nze nkolagana nze musiraamu akolagana n'endongo